Mei 3 lunaku lw'eddembe ly'abamawulire olw'ensi yonna. Nabwekityo abamawulire abakakkalabiza emirimu gyabwe mu mikutu egy'enjawulo nga basinziira mu bbendobendo ly'Emukono bwe batyo beegasse ku bannaabwe okukuza olunaku luno. Bano bakuŋŋaanidde ku Lutiko y'Abatukuvu Filipo ne Ndereya mu kibuga Mukono okusaba okukulembeddwa Provost wa Lutiko Godfrey Sengendo ng'ayambibwako Viika wa Lutiko eno Reverend Daniel Balabye Ekkubo. Okujjukira emirimu n'obuweereza obwa bannamawulire. Twebaza Katonda bannamawulire mutukola bulungi. Senga si mawulire tetwanditegedde bigenda mu maaso mu ggwanga. Singa si bannamawulire, singa teri kye tumanyi. Era leero tuzze okwebaza n'okujjukira obuweereza bwammwe. Newankubadde abalala tebabalabawo, newankubadde musoomoozebwa, naye mukola omulimu ogw'amaanyi. Kale tuzze okubakwasa Katonda oyo abawanirirenga, abakulemberenga, kubanga nammwe mulina ebisoomooza bye tulina Katonda afaayo eri embeera zonna. Bano bakulembeddwamu akulira ekitongole ky'abamawulire mu bulabizi bw'Emukono Moses Ssewankambo ng'ali wamu n'akulira amawulire mu Lutiko Pade Nsobya. Olunaku luno lwa byamawulire mu nsi yonna lwatandika mu mwaka 1990 nga bannamawulire ku lukalu lwa Afirika bakuŋŋaanye okusalira amagezi ebizibu ebyali bibasoomooza. Kakati mu 1994 UN ekitongole ky'amawanga amadadde nakyo ne kirutongoza oluvannyuma lw'okutunuulira ensi nnyingi nga bannamawulire bakolera mu kusoomoozebwa okutayogereka, omwali okuttibwa, okwonoonelwa ebintu, okugobwa mu mawanga gaabwe ne babwamwanguka, ekivaayo n'enteekateeka ey'okulukwata. Mu Uganda tetunnaba kutongozebwa wadde ebitongole by'amawulire ne bannamawulire data profesi tufuba era olwaleero olunaku lwa byamirimu, naye lwakubanga si lwa byamirimu osanga twandibadde bangi, naye bano taata bebasobodde okujja okuwulira mu mbeera okulaba nti omubuli ogwo kugenda mu maaso okulaba nti luteekebwako obulaka. Osanga tekujja lunaaba lugaza ekiiko gavumenti lutandike okukuzibwa ofikyale. Ng'abuulira Canon Sengendo asiimye omulimu ogukolebwa ab'amawulire mu ggwanga n'agamba nti bano bantu ba mugaso nnyo wadde ng'ate oluusi batuntuzibwa, kyategeezezza nti si kituufu. Ndowooza bwe nti bannamawulire balina omulimu munene nnyo okukomyawo empisa mu bantu abatalina mpisa. Manyi buli muntu alina engeri gy'atuukamu mu ofiisi. Abamu baabuzibwa bubi nga tebalina mpisa, ne bafuna omukisa ne bayingira mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Kakati batuuka eyo empisa zaabwe ziri ne zivaayo ne zikomawo, naye singa tebagambibwako ndowooza nga ate kyandibadde kirala nnyo. N'olwekyo bannamawulire bo musobola okutugambira ku bye tosobola kugambako, musobola okukikola ekyo. Abamu tuli batiitiizi tutya nnyo okugamba omuntu nti owaaye mukulu toteredde bulungi, naye munnamawulire bw'anaakiraba wajja okukiteekawo. Kakati gwe gwakitaddeko osigale okwetereeza, naye batuwulirayo abamu abeekangabiriza ngekyamazima ekintu yakikoze. Ate ennaku zino evidence we ziri nnyingi, zibaawo nnyingi. Mu mirembe egy'edda nga bizibuzibu nga munnamawulire olina okunnyonnyola ennyo baddala kiwawandiise ku muntu oba tewayogedde ku muntu oyo kyekyo ekituufu.
naye kati olaba omusasi w'amawulire ag'empapula ate abeera ne video coverage atawandika obuwandiisi naye kubanga bayinza okwetaagawo okukakasa nti mu butuufu ekintu kino guwa kyogedde guwa kikoze. Kale nno bannamawulire njagala kusinzira wano kubayozaayoza ennyo okutuuka ku lunaku luno olw'ebyamawulire. Njagala kubayozaayoza ddala. Buno buwanguzi bw'amaanyi badde neewuunya bannamawulire mumutuyamba okusaasaanya amawulire gano okugenda awalala. Naye lunaku temunnaba lusaasaanya bulungi, lusaasaanya bulungi. Abasabye obutaggwaamu maanyi n'agamba nti basaanidde okwongeramu amaanyi okwanika abakungu ba gavumenti abaluvu n'abeeyisa mu ngeri ezitasaanidde. Tuweeyo waatiri obusekenzi n'obunaabeera 10 oba 15 nga tujjukira bannaffe abo bannamawulire abafiiridde ku mirimu gyabwe. Obuli abakumu mwali temunnaba kuzaalibwa, naye waaliwo ekiseera mu myaka ndowooza gyali gya 7 bikabagambye nti ndi musajja omusomi w'ebitabo ate era afaayo n'okunoonyereza. Ndowooza mu ngeri eyo ndi munnamawulire wakuba siri mutendere. Naye mu myaka gye7 mukyajjukira abakoze ku kunoonyereza lwe waaliwo ennyonyi ya Isirayiri eyawambibwa wayi n'eteekebwa entebe. Ndowooza omujjukirawo bulungi namawulire baliwa. Naye waaliwo omukyala bamuyitanga Dora, eddala lyerabiddemu wangi Dora Bro. Yali omu ku baali ku nnyonyi eyo. Olwokuba yafunamu obuzibuzibu, yalwala ndowooza olw'emmere yali tamanyidde, ne bamuleeta mu ddwaliro e Mulago okumujjanjaba. Kakati ekiseera yabaddira ennyonyi bali bagiwanda kati kuginunula, obaddira okuginunula. Ate omukyala oyo Dora ate ye yali mulago, era bw'atyo n'atasobola kununulibwa ye nga banne babanunula. Naye lwaki njogera bannamawulire mu sinaliyo eyo, omukyala ono oba ani yalagira, nange simanyi, temubimbuuza, naye waliwo yalagira bamutte. Era omukyala oyo ne bamutta, ne bamwokya, ndowooza bamwokyera n'amanvu awo olowooza mu bitundu byabo byonna. Naye waliwo munnamawulire omu eyali atambula n'agwa ku nviiri z'omukyala oyo omuzungu Dora. Yasirika naye enviiri tezajja, era n'azikuba ekifaananyi n'akola sitoola ennene nnyo. Eyo sitoola gye yasembayo okukola mu bulamu bwe, nga kati tamanyiddwa oba akyali omulamu oba yafa, kuba teyaddamu kubikako kyamulubaali. Eyenda munnamawulire ndyerabidde, naye yali munnamawulire. N'olwekyo bannamawulire bangi abafudde nga bafiidde ku mulimu gwabwe. Ensonga lwaki ngambye tusiriikiremu obusekensi nga 10 tujjukire bannamawulire. Yes, Wankamba akunze abamawulire naddala abakolera emukono okwegatta babeere kimu, olwo lwe bajja okusobola okugenda mu maaso n'okusaka kakibeere okuva mu gavumenti bafune embeera eneebayamba okwekulaakulanya. Nnyo mwebalire ddala nga tukuza olunaku lwaffe olw'ebyamawulire mu nsi yonna. Bingi ebituukiddwako ate bingi ebikyagaanye, naye wano wenjagala okusabira mu ddakiika ntono nnyo nga ffe bannamawulire ab'emukono. Nsaba tukolerere obumu n'okwegatta ng'abamawulire. Nsaba tukolere obumu n'okwegatta
ab'amawulire kubanga tewali kye tugenda tuukako nga tetuli bumu nga tetwegasse. Tulina ebiwayi mu mukono guno bingi eby'ab'amawulire. Tulina Mujja UR n'ekirala bwe kityo, naye olaba nti tulina obutakwatagana. Kale nsaba olunaku luno taata nga mpita mu ofiisi yo eya provost otuyambeko tulabe nti ab'amawulire bano naddala ab'emikono beegatta, tufune eddoboozi limu ery'ab'amawulire, tubeere ekibiina kimu. Ndowooza we tugenda okusobola okwakivirira byonna bye twetaaga. Naye tunaaba twagala gavumenti tukwatirako, kubanga tukoze ekibiina kyaffe kimu, gavumenti etugisaba obuyambi kigenda twanguyira okufuna ki obuyambi. Naye bwe tunaaba nga tukyali mu bibiina kino kiri tetumanyi kituufu, tetumanyi kino kijja kutunaanatuwa obuyambi tajja kutuwa bono bw'anaagamba otuwagala bagamba ate naffe tulyeme. So nsaba ab'amawulire naddala ab'emikono, kubanga Uganda tulina ekitugadde ekyawujja. Kakati naffe ab'emikono tukole ekibiina kyaffe kimu, ab'amawulire ffenna bwe tugwa bwe tunaaloopanga ebizibu byaffe ate bwe tunaayita okulobinga. Ivan Kimbo wakulira ab'amawulire abagasakira mu mukono abali wansi w'ekibiina ki Uganda Journalist Network asabye gavumenti okuyamba ab'amawulire okuteekawo embeera eziyamba omulimu gwabwe guno ogenda mu maaso n'okusobola okwekulaakulanya. Tutunuulire ku bintu ebyenjawulo ebikyuka mu nkola y'emirimu egy'amawulire. Olaba nti digitalization yeeyongedde, so enkyukakyuka buli nkulaakulana mu bya tekinologiya bwejja tuba twetaaga reforms mu nkola y'emirimu. Tuba tuyina okumanya twadoptinga tutya ne systems ne tusigala nga tetukosa bantu betukoleramu emirimu ali nabo betuweereza, ate n'okufuba okulaba nti naffe tukyukakyuka n'embeera ezigenda mu maaso. Gavumenti nayo obuvunaanyizibwa bwayo bwe tutuuka wano, policies ezibaddewo bazireforminga batya okulaba nti zituukagana n'omutindo, okulaba nti omulimu guno gukulaakulanyizibwa. Ebbanga ddene tulabye nti bannamawulire buli we beerwanako okugezaako okufoominga associations ezibagatta okukola ku policies zaabwe, oboolyawo factors ezibalemesa zirimu omukono gwa gavumenti, ekyetaaga otunuulirwa ennyo so that omulimu gw'amawulire guyambibwa gubeerenga professions endala. Olaba balooya, abasawo, abasomesa bagezaako, so naye nga nabo okugezaako kwabwe n'okuvaamu bayambibwako gavumenti. So kati gavumenti n'ab'amawulire bano yandibadde bayamba, because bw'etabayamba creatinga policies zigenda kubayamba kulungamya mulimo gwabwe. Eggwanga tugenda kumaliriza lyonooneka bwonoonesi. Olwaleero citizen reporting ewambye, tukyasobola kwawula ani wa mawulire ani citizen reporter, bonna babatwalira wamu. Kakati bwe bamaliriza nga boonoona because tebali guided, beetaaga okuba ne policies ez'omugaso zicreating a line ku kiki ekyetaagisa okukolebwa. Kimbo wawadde ab'amawulire amagezi okufuba okuteeka obukugu mu mirimu gyabwe n'okwekennenya ennyo amawulire ge bakola kibayambe okubeera n'enjawulo kwabo abagula obusimu ne batandika okuweereza nga ab'amawulire wadde nga baba tebaagasoma. Amawulire ne bwe digitalization ne bwe yeeyongera, principles ezifuga omulimu gw'amawulire sikakasa nti zo zigenda kukyuka, zigenda kusigala ze zimu. Ekisawuka kya byonna balance your reports. Bw'omala okuzibalansinga, fact check. Don't fact check mulundi gumu, fact check emirundi gumu ebiri esatu okulaba nti kyokoze kyekyo. Ezisigadde principles zigoberere, but now the core principles balance, fact checking. Ebibona bituukirizo ojja kwawukana nnyo ku citizen reporter akwata obukwasi content n'akasuka ku buli mukutu gwalabye nga tafuddeeyo ani akosebwa, tafuddeeyo kireeta nkulaakulana ki, tafuddeeyo eggwanga kiriteekawa. Okitegeera ekikulu kya byonna balancing and fact checking kyekisinga obukulu. Ekyo bwe tunaaba tukistandinzeeko ng'ab'amawulire tugenda creating a line, tugenda kugattako ku creating a line because it is just part of what is required okulaba nti tusigala nga tutambuza omulimu nga bwe guteekeddwa okubeera. Lydia Nakiguli ow'amaliro wa Bukedde TV naye asiimye enteekateeka eno gye beenyigiddemu olw'abannaddiini ababeegasseeko ne babasabira okulaba ng'omulimu gwabwe gutereera n'okwongera okubeera ogw'omugaso eri ensi.
ngaffe bannamawulire abasinziira mu bbendobendo ly'e Mukono tulukwatidde wano ku lutikko ya Philip and Andrea e Mukono, era twebaza bannaddiini abatusabidde okuli Provost omujja, era nga mu kiseera kino bannamawulire b'e Mukono tufunye okusabirwa okw'enjawulo. Twebaza Mukama nti tuli mu mulimu guno, weewaawo ebisomoza bingi naye nkakasa nti bye batusabidde naffe okwesabira tusuubira nti nno okusomoza kuno tujja kusobola okuyitamu ate tukole omulimu gwaffe. Batubuuliridde nti tulina okukola omulimu mu mazimwa n'obwesimbu, era naffe tulowooza nti n'omulimu guno tujja gutwala mu maaso nga tukola mazima n'obwesimbu ate nga tetulimu kyekubiira, tusobole okumanyisa eggwanga n'ensi yonna ku biki ebigenda mu maaso, kubanga omuntu amanyi, buli muntu yenna alina eddembe lye erisaana okubeera nga amanyi, ate nga omulimu guno gw'okutuusaako abantu bye balina okumanya ffe tugukola. N'olwekyo twebaza bakitaffe mu Katonda abatukulembedde mu kusaba kw'olwaleero, era tusuubira nti nno omwoyo gwe tufunye ajja tuyamba okutambuza obulungi omulimu gwaffe. Kansala Ssebunya John Ronald ng'ono akiika ku municipal y'e Mukono asabye gavumenti okuvaayo ewuliriza okusaba kw'abamawulire ebateerewo embeera ennungi mwe bayinza okukolera emirimu gyabwe olw'okubanga bano bantu bamugaso nnyo mu ggwanga. Njagala nange okukubiriza abatwala emikutu gy'amawulire bongere okubeera nga bawa ensako esaanira, kubanga abamawulire balina omulimu munene nnyo nnyo gwe bakolera eggwanga lino. Owamawulire oyinza n'okuba nga tosobola namugeraganya na musawo, kubanga owamawulire omulimu gwakola. Abantu abasinga tulowooza nti abasawo basinga okuba ab'omugaso ennyo, naye owamawulire ate yawa omusawo olumu n'ekyokukola. N'olwekyo tulowooza nti owamawulire ekitiibwa twalimuwadde ekyamaanyi ekimugwanira, nawankubadde nti embeera bambi gye bakoleramu olumu tebaweesa kitiibwa, kubanga bafuna omusaala mutono nnyo, olumu n'obutagufuna ne weesanga ng'abantu babatunuulira batulwe batyo nga bwe baali yagadde okubatunuulira. N'olwekyo eddoboozi lyange ligenda eri abo bonna abakulembera abamawulire oba media houses okuba nti bafa ku bantu baabwe, kubanga nabo senga tebabeerawo ne media houses ziyinza obutabeerawo. Nenkubiriza ne gavumenti emigoba ntegyekuba abantu baffe bano ate nga bakola omulimu gw'amaanyi, najjo bagikendeeza oba gireme okubeererawo ddala, kubanga abamawulire bambi kisawo kya buli omu akuba bw'alipootinga ekiwuma abali ku ludda oluvuganya ate nabo ne babaako engeri gye bababonyabonyamu. Bw'alipootinga ekiwuma aba gavumenti ate nabo ne bababonereza. So tulowooza nti wabeerewo eddembe ly'amawulire okubeera nti nabo baweebwa eddembe lyabwe okulipootinga, kubanga ebyo bye baasoma okukola. A business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites, we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others.
Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you